Oh. Okay. Sure. Owa. Tojaji kwa. Simu kibe. Kuliko sendeka kwa jingulira. Ojikwatira makagange. Nkomyewo tomfanako tontikula oli musimu nawe no simayiringa otosimayiringa. Kati ndesa menvuga ekotokira. Sebo. Njikwatira makago. Wena injani no wapa amateka gagano kwa cyane nesimu. Nego toyina mukumpisa. Toyina mukuswala. Nenkoma wunkwataganya noloko sinzere nekayo nenzijawo nenkutunulira wentinga tondiko kubanga oli kusimu nyiza no kiri nyanya n'ekyaso sijajju kuwa simu sijja kuwa simu mala kulaba ndiko badoyogera nayo abafumbo mukomo obuntu bulamu gwe wange chairman wuyi chairman kamala emisango gino njagala temumbalemu amagezi kati ate muyombera simu Chairman ampa simu yako ya simu kulipa kikumi ekyo wadde n'ekino. Esimu teyetaaga kubanga ye yakiguze. Esimu bwebaawo omusajja yagifuga bwekiri kituufu kati nokolako badde kyatingana. Esimu y'omukazi ebeera y'omukazi y'omusajja ebeera y'omusajja ate kuliko wadde n'ekimu n'ekimu. ekyo bwe kiri mu ndowooza y'abasinga obungi. Ne bw'olaba ntudde n'embanga yakasibira embaali ensonga gye muliko nnafu nnyo. Chairman si nnafu. Kati kyembuuza mutawaana Kyanya onampa esimu yange. kati ate amenvuga koze Chairman ozenako baaza okugenda kubalaba. ne bwe munaalwana ne bwe munaakola mutya wano nze nfuga kati nkubuuza Chairman gamba onampa esimu yange nga sinatabu. kwata esimu y'omukazi sijja kugimuwa Chairman. Nakyo kigaano ate awuli ayogedde owulira nti tajja kugikuwa kati nze mukwata ekigwo. Chairman gamba onampa esimu yange nga sinatabu. kale anti ekibaluma owange sikuwa simu ene simu nakabaka gwe Chairman leka naawe tokambuwala mbuuti esimu nagiye kulira ku ssente zange. Tanguliranga ku wano n'akatumaka kakabeka bwe takanguliranga wano eno. Kati mufanyira ku simu eyo. ate bw'aba tagulira Ambuuza Abanyuganda bamukwatira kuwa. Bonaona ngenda ngamba ati bali kunywa n'okutono be n'okubeera naye. bw'aba takugulira nga mpala ate olwababalo katonda wa Onampa esimu yange batono. kyoli onoomuwa esimu yo oba togimuwa sijja gimuwa. agambye tajja gikuwa temukwatagana Amuleke kati nange nja kuba. leka amateeka galamule Simu. empale eyo yiye si mpale Chairman otuliko oba ne. mbaliko Ali kumenvuga fega yawe tunaga tunalyawo. Niwe ne gwata siibako kiki. kazi nasiibye Kati tabayo. nasuze busuzi Chairman. Gwempa esimu yange. Gwe nawe ndeka. Ene simu nino gikebera ndaba ni gobadde okyatinga naye. Bikwatira ku abe. Binkwatako kuba ndi bbaawo. abadde akola lya Chairman tomanyi ensonga zino gye zivudde. ate kati Omukazi njagala kuzimanya bw'asanga bwe yeeyisa mu makamu. Tanfaako nninga atali musajja kyokka ayagala nze mubeeko bye mulabirira. Agamba envuga endese go yagaguze. nze Obugatadde mu nnyumba n'aganona nkomyewo n'empeta wano ng'atudde wali ali ku simu ye. N'alyoka annengera ekulikayo. Nadda ku simu ye nenyimya ne mutu yange tanfaako. Nentambula nenzira mu nnyumba. n'oyingiza ebintu mu nju Mbiyingiza olutadde amenvu ali ku sideboard be ngenza okuva mu kisenge nga tegaliwo okulingiza mudiisa nga ali eri atudde nago tambuuziza takoze eki ali ali ku kisimu kye. kati olwo gwe bw'oyingiza ebintu mu nju n'okutukako kitundu Obwo bwembo obwolukire Tuze, naye yandibadde abindegera. Nga okuze nnyo. Naye n'ojja sijja kuwa simu eno mmala gikebera ndabaani gw'oyogera naye naye ambuuli bw'oba ng'osobola kutwala kuwasako esimu yono togikwatako Sigikwatako. oyina esimu nnyo agikwatako tagikwatako nange eno sigikwatako ntandise leero fena tejjakwata ku ya munne neero kimpitiriddeko nina ogikebera ndabaani leero gwe gusoose gwe gusoose Chairman gamba yampa esimu yange nga sinamutabu. sigenda kuwa simu naawe jangu okanzijjako gwe naawe
Chamanya mpe simu yange. Sijja kuwa simu. kati amakulu g'omusango kiki amakulu g'ekkooti kiki kutawulula nkaya nakumiikiriza Mbadde nagwe nkyatinga naye obudde bumuyitako. Bumuyitako ki? Nange njagala tukyatinge kati kankyatinge Gwe. koodi nange nkyatingeko naye. esimu nsibe Nsibe toyina nawoogira tera. laba bwe simu yono togikwatako ne bwevuga omuwampe nomugaa nti kwata Ye chairman. Okube kugitunulamu. Kuba nze teri. byo bino ebikwogerwa wange gwe byo bino ebikwogerwako gw'obirinako obukakafu Chairman yabimanyira. anti agambye akomyewo nga situdde ebintu n'omutunulako omutunuzi nodda ku simu Ayi nayingira chairman kubanga si musajja ekimala. Ma kikyologeza nti siri musajja ekima. laba gwe si musajja kimala Chairman kati obwevu yona nalulalo bwaguza obw'olukumi obulimu n'emiti nawe ndowooza obulidde n'obulala bulimu n'emiti ku bintu byonna nana musajja byalina okukola kati talina wadde n'ekimu kyakola kanene ddala nga yeba namu nali musajja. wanga kiki kyategeeza nze nsula naye agambye toli musajja kimala ntya amani male kweyambula olabe oba byakweyambula nze nga niyambula ebyo si byagamba laba gwe ebyo si byagamba ekikufuula omusajja si kweyambula nakulaga kanyama lwaki anangira kino kisimu kati kola bw'otusooka omuwa essimu ye kwanga oba yagala kitwala katonda wange ng'agati ensonga enkulu eri bweti teri nkulu siri musajja kali amevuga badali ndeyaga olukumi kwobagolera zize laba kwenu ekyokugamba omusajja ekyo kino si kyekiraga obusajja obusajja buvunaanyizibwa kati mbusina buvunanyizibwa sikuzimbya miwula kiki kyagamba owange gwe wamwe gyewasike lwaki togenda wamwe tefangayo simu osikire tuyoga bujozi ali ku simu sijja kuwa simu mala kulaba kakati ekituufu kiri bweki ensangi zino essimu zifuuse nazo lukanaaluzaala abaami balumikiriza abakyala balumikiriza abaami si kituufu buli muntu alina essimu nga yiye ey'omukyala eba yiye n'ey'omwami ebeera yiye tutegeraganye naye ate bwe kizuuka ng'essimu emu erinnyirira eddembe ly'omulala awo we wava kanaaluzaala ebeeraawo teri mupatana teri mukoodi bw'aba ayagala agikebera netakipana okubanga akimanyi nze ebinini mu byange byenze ono omugyako essimu ngimugyeko bwe bakugyako essimu lwakukyatinga tutegeraganye yeegaana anfuddeko obeera ku ssimu kati wafumbirwa ssimu wava ewamwe ng'olina essimu n'ojja w'omusajja ng'okimanyi olina essimu naye atuuze wa musajja omusajja omwagala oli mu bufumbo okimanyi wafumbirwa ku ssimu n'omusajja wafumbirwa ki wafumbirwa musajja bwe kiri gwe ssimu gibowo mwezi mulamba yeetereza empisa ze oluvannyuma onoogimuddisa koti njiggadde mpereza amenvu nedda anti ogiwulidde bwekonya akamesi maama wefubidikenyi wafumbirwa omusajja kwata ebintu byebiri esimu njagikuwanga okaka agwe olisooka omuleka kakati